Mukwano gwange gwe yenayina yeekuumira ku Yugi Updates, nyongera maanyi n'okulamusaako kugamba kyokola kyamaanyi nnyo eky'okwekuumira ku mukutu guno. Gwe mukwano gwange ali eyo atanaba kusharinga, kutegeeza nti sharinga ate otegeeze ne banno basharinge nabo babeere updated. Gwe mukwano gwange nawe atanaba kusubscribinga, kirira wansi awo laba ekigambo subscribe koona kade. Nakugambye nti nno kijja kuyambirako ddala kinene nnyo buli tunaba tuleese information, tumala tuleese waako omupya gw'anaaba asooka okumanya ku waako ono muganda wange. Kutegeeza nti nno gwali naye yeekuumire ku Yugi Updates okola kyamaanyi nnyo muganda wange. Naye nga bwenjogerera amawulire agali kwokya, State House evuddeyo neyeesambajja muganda wange. Muganda wange bino byampuna byereere. State House evuddeyo neyeesambajja ku bbaluwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ekibankaluwa kye yawandiika jjojjo ly'abalamu ng'agamba nti nno ekibaluwa kye yawandiikira Igigi ng'agamba nti akole okunoonyereza ku nsimbi ku kawumbi akamu 1.7 biliyoni ezaagabibwa mu Service Award ezaagabibwa ba commissioners ba parliament. Kakati wano munange ekibaluwa ekirala kivuddeyo nga kigamba nti ffe tetubimanyinako, temutusibako matugambuzi tuliisango, ekibaluwa tetukimanyinako. Munange mweno leeta tujjukira nti nno eno leeta yawandiikibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga 3 May 2024. Omwaka guno gwennyini gwe tulimu mu guno omwezi, ekibaluwa kyawandiikibwa Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba nti no yali ekiwandiikira Anthony General Kiryowa Kiwanuka ng'amugamba nti no akole okunoonyereza ku ssente ebbiliyoni 1 mu miliyoni 7 ezaagabibwa ku award ku Service Award ezaali mu Parliamentary Commissioners muganda wange. Naye kakati bavudde ne bagamba ffe tetubimanyinako, babyesambaze, babagambye temubasibako matugambuzi kubaliisango, ebbaluwa eno bagyegaanye. Munange mwene ebbaluwa eno yawandiikibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ng'agiwandiikira IGG ne DPP ne CID ng'agamba nti nno banoonyereze ku awards oba banoonyereze balabe oba balaba balida bana opposition naddala Mathias Mpuuga nti oppositional leader ng'akwata ekkubo ngadde waka n'ekikutiya ky'ensimbi kino. Nagamba munoonyereze era bonaakwatirawo eppeeni n'olupapula nawandiika ekibankaluwa kino nga banoonyereze miliyoni 5 ezaatwalibwa oppositional leader ono Mathias Mpuuga n'abalala abatwala miliyoni 4. Munange banoonyereze bamanye ekituufu oba balaba ku kutiya guno. Ne bagamba kati bavudde ne bagamba ffe tetubimanyinako, temutusibako matugambuzi tuliisango. Gwe muganda wange era nkutegeeza aliyo nga tunakusubscribinga genda maaso n'okusubscribinga osobola okuba nga weekuumira ku Yugi Updates obeere nga ofuna updates buli kadde. Gwe muganda wange ali eyo atuwuliriza. Muganda wange nkyakutwala mu maaso newankubadde President Yoweri Kaguta Museveni His Excellency yawandiika ekibaluwa kino nga 3 May 2024 ng'agamba kino ekibaluwa newankubadde kyatuuka ku bantu kyatuuka nga Friday ng'ennaku z'omwezi 10 May omwezi guno ebbaluwa eno munange we yatuuka we yalinkingibwa ku bantu. Agamba newankubadde Presidential Museveni's Press Unity eno nga ye PPU Presidential Press Unity evuddeyo n'egamba leero nga 13 May 2024 evuddeyo n'ebyegaana n'egamba ffe ekibaluwa tetukimanyinako temutusibako matugambuzi tuliisango. Ekyo ekibaluwa bagamba ekibaluwa tebakimanyinako bw'abagamba nti n'ekyo ekibaluwa ekyawandiikibwa President Yoweri Kaguta Museveni bo tekiriiyo, tebakimanyiko na mayitire. Munnange the Presidential Press Unity the PPU egambye nti no yeera etegeeza public eggwanga nti ekyo ekibaluwa kye mulaba kitambulira ku social media
media mbu ekyawandiikibwa His Excellency mbu ekyawandiikibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga kigamba nga kiwandiikira aba IGG ng'agamba nti no bakole okunoonyereza bwa parliamentary commissioners abaatwala ebikutiya by'ensimbi bakoleko okunoonyereza. Muganda wange bagamba tebakimanyi nako era ebyo byeboogera babyesambajje era buli bawulira ku ssente ezo ne ku kibaluwa ekyo ignoring mangu wabo tebabimanyiiko munnange. Era mu bo bagamba nti no bano aba PPU ne Presidential Press Unity bagamba nti no leero bavuddeyo ne bagamba nti no ffe kyekibaluwa tetukimanyi nako nabo babadde bakirabula ku social media nga kitambula tebakimanyiiko mayitire era ne bagufudde munnange gubadde bwe gutyo mbukirabika abakolo bano nabo balabye ku kibaluwa kino nga kitambulira ku social media ne bagenda oba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne bagamba muzeeyi kintu kino muzeeyi n'agamba ekibaluwa nti ekiki nze sikimanyi nako mbu ne muzeeyi yakyesambajje naye abantu kibalese batya kibalese mu confusion kibalese nga kibatabudde bagamba nti naye luno olulimi oluli mu kibaluwa kino nga lwagala okufaananamu olwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Kino ekibaluwa muzeeyi nga ekyo ekibaluwa PPU tenaba kiwandiikako tekimanyiiko mayitire nayo the Presidential Press Unity enono bano bannamawulire ba pulezidenti abo nga be bayina okumanya ensonga zonna eziva wa Mr. President ziva mu State House babyesambaze. Naye muganda wange gwe yeekuumirako Yogi Updates nkutegeeza nti no mujjukizako emabega kaawo amawulire ge twakwawo nga lecturer okuva mu Makerere University James Paya Ssentongo tujjukirako emabegaawo yavaayo n'agamba nti no bannange mulindeko okujaganya mulindeko okucelebratinga ku olwa President Museveni ku kino ekireeta kyawandiikidde IGG ng'ategeeza nti bakole investigation kuba Parliamentary Commissioner n'agamba mulindeko okucelebratinga kubanga bulijjo tubiraba awo beekyusiza mu kitinga mbazzi kati rero bavuddeyo ne bagamba nti no ffe ekibaluwa tetukimanyi nako bakyeganye. Munange gwatuwuliriza kino kikulaga ki kikulekawa kikulaga kifaananyi ki ekigenda mu maaso mu paliamenti y'eggwanga ki ekigenda mu maaso mu gavumenti yaffe eno kubanga lowooza nsonga kyawo gye bagezaako okubikirira kubanga tebayinza kuvaayo ne bagamba nti no ne bawandiika ekibaluwa nga bwekityo ate munaku ntono nnyo yamala bakyegaana kulowooza ki ekyekwesa emabegaawo. Wabula nkutegeeza gwe muganda wange yeekuumira ku Yogi Updates okola kyamaanyi nnyo tugamba yongera maaso n'okusubscribinga genda maaso subscribing oleme kubanga oyitibwako information ng'ono muganda wange leka gwe abaasooka okumanya buli wetuleeta information ono unateeka kagambo subscribe n'okakoonamu muganda wange nkutegeeza ojja kukoonamu akadde kajja kuyambako okwalatinga bwe tunatuleeta information obeere nga gwasooka okumanya kubanga tukyaleeta ebinnonogo gwe muganda wange atuwuliriza.